kitebe kya Nuupu olwaleero basoose tutegeeza nga pulezidenti waakyo bw'atali mu ggwanga. Ali mu kukyala okwamutwala mu nsi z'ebweru era ajja kuba nga ali naffe mu kaseera akatali kawala. Oluvannyuma John Baptist Nambeshe nga yamyuka omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu mu buvanjuba bw'eggwanga ategeezezza nti ekibiina tekinnapondooka ku ky'okubanja abantu baakyo abakyali mu buwambe. Bali aba baasibwa mu bifo bye tetumanyi balina okubata akaseera akatali kawala nnyo. Ekibiina kitegeezezza nga bwe waliwo n'olukwe olw'okubabuzaabuza bave ku nsonga eno. Kati buli omu abeere ng'ayogera ku petitions, mawulire petitions kyekigenda mu maaso, speakership race n'ebirala. Meanwhile abantu baffe bawambibwa, batulugunyizibwa. N'ewange Masaka wiiki eno balina bye baakutteyo. Abakulembeze ba Nuupu baliko abantu abagambibwa okuba nti baali mu buwambe be bawadde akakisa okwasanguza ebibadde gye baasibirwa. Muno mwennyini sobola okutambula. Olunaku lw'omukaaga ng'abajja bansuula e Kanyenya ku kyambuka eri Kitaso. Embeera ey'ekitalya, embeera y'ennyamiza, kitalya eringa Geyeena, ekifo kiri overcrowded. Kwegamba mwebaka ng'omu akutaddeko amagulu nawe omutaddeko amagulu. Mu mateeka gaffe aga Uganda kye bayita incarceration oba okusiba omuntu mu kkomera alina okusigala ng'aweebwa facilities ezimuwangaaza ng'omuntu. Kaakano ekibiina kitandise kaweefube w'okuŋŋaanya obuyambi obw'okuweebwa abooluganda lw'abo abakyali mu buwambe abaali bayimiriddewo ku bo. Famire zino tujja kuziyita zijje wano era tubeere nti obuyambi buno bwe tusolooza tutandise leero okusolooza gundi obuyambi obwo kuva mu ffe naamwe abali eyo abalina omutima omugabirizi. Nabo tulabe nti Pasika bafunako kye balya ate family zaabwe basobole oziyimirizaako. Abakulembeze bongedde okutegeeza nti ebigenda mu maaso mu paalamenti ku ky'okulonda sipiika w'olukiiko olw'11 babigoberera bulungi naye tebannavaayo n'ekyo kye basibiddeko. Twali kubuusabuusa gwe tunaasalawo yajja okubeera sipiika wa paalamenti. Oba oli awo ajja kuvaamu mu kuffe ababaka ba paalamenti aba NUP. Sirowooza nti ababaka baffe bagenda mu paalamenti banafu obwenkanidde awo nti kikuli muno omu asobola kuvuganya kifo kya sipiika. Kale muleme kutulowoozeza nti ffe tuli awo nga bijanjaalo oba binywa byagula buguzi tuwagira abalala. Ensonga y'omuntu gwe banaawandako eddusu ku bwa sipiika wa paalamenti ejulidde olusirika lw'abakulembeze b'ekibiina olugenda okubaawo sabbiiti ejja. Naye ennaku tetunaba kusalawo naye olusirika olwo luli lwa wiiki ejja ekifo tujja kubategeeza mu lusirika olwo mwe tugenda kusalirawo ani kwe tuyiyeeko amafuta. Abamu ku babaka abaakalondebwa omulundi ogusoose bagamba batuukiriddwa abantu ab'enjawulo okubawugula naye baakunywerera ku ludda olw'abanyigirizibwa olw'abatuma. Siinaamu mbeera yonna egamba nti kugenda kubeera nti nkolera kugulibwa wabula kusaavinga bannakampala ne bannayuganda nga bwe natumibwa. Abanaasala eddiiro ab'emitima emitono era bannayuganda bajja kubamanya. Naye ate kitwagala okugamba bannayuganda baleme kutwala nnyo ŋŋambo zibungeesebwa. Buli omu kyaleeta mugamba kituufu. Ne mutuwaiza ate naffe mutumalamu amaanyi. Era njagala babeere bagumu nga bwe baatuwa obukulembeze bwe baatuwa obululu nti tujja kulwanirira Victoria yaffe. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.